Mwebale nnyo abasasi baffe. Kampuni ya MTN ewadde ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ensimbi obukadde 15,000 ziyambeko okukulaakulanya ebyenjigiriza. Ensimbi zino ze zimu kuzakungaanyizibwa okuva mu misinde egimu munabyalo egy'omwaka ogwaggwa. Omusasi w'amawulire gaffe amalindirire Nakawesa Highlight katutuseeko ebisingawo. Ekitongole ekya KCCA ekyo kivunaanyizibwa ku masomero mu kibuga Kampala era ng'ensimbi ezibaweereddwa za kukozesebwa okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu kibuga Kampala. Akulira ebyenjigiriza mu masomero ga KCCA wano mu Kampala era ng'ono ye mukyala Namuddu Juliet Nambi asimye kampuni ya MTN era n'ategeeza nti ensimbi zino za kwongera okutumbula ebyenjigiriza mu masomero ga KCCA. Kati ng'essente ezo bazituwadde mu KCCA nga zigenda kuyamba abaana baffe abali mu masomero 5 agagenda okufuna toilets ne eza biogas. Ate nga banafuna toilets eza biogas, gas oyo anaava mu toilets bajja mukozesa okufumba emmere mu kifo ky'enku ze badde bakozesa ezitali nnungi ku nsi yaffe, kwonoona miti mu nsi yaffe. Nga bagenda nakutuyamba esente zigenda tuyamba n'okuzimba tanks, water tanks, abaana ffe babeere nga balina amazzi amalungi ate mu bungi ge basobola okukozesa mu toilets n'okunaaba mu ngalo n'okulongoosa essomero nga bwe baagala oddilongoosa. Amasomero 5 ge gagenda okusooka okuganyulwa mu nteekateeka eno era nga muno mwe muli Police Children School Nsambya, Naggulu Katale Primary School, Kasubi Church of Uganda Primary School, Kisase Primary School okukosa ne Kitebi Primary School. Namuddu agamba nti bamaze okuteekawo akakiiko akagenda okulondoola ensonga eno era ng'enteekateeka zino za kutandika mu bwangu ddala. N'aba MTN batusabye tibandyagadde marathon eddako ey'omwaka guno weetandikira nga tutuuse wala nnyo n'okuzimba toilets zino. N'olwekyo kimanyi nti oluvudde mu meeting eyo tugenda kutandika okwetegeka ne department ne directorate eri responsible ku ebyo ebintu eby'okuzimba bategeke, bakole enteekateeka bategeke, then basobole okuzimba. Buli mwaka kampuni ya MTN etteekateeka emisinde gye mu bunabyalo era nga gino gitabwamu bannayuganda okusobola okutumbula ebintu ebyenjawulo mu ggwanga. Hairati Nakawesa, Kingdom TV amalindirire.